nesimye okubanga okyaneyonzeeko tuli mu program omuntu w'abantu era katweyunga ko tuli mu olunaku olwaleero ne Canon Gideon Byamugisha bw'oba katweyungako atunyonyodde obulamu bwe gye yakulira n'abamuzaala naye tukyagenda mu maaso kati bwe watandika okusoma watandikira ku myaka emeka? Natandika n'emyaka 5 kati olunaku lwange lwasookera ddala nawulira nga headmaster agamba nti abatalina fees muddeyo waka kati nenkebera mu nsawo nga sizirina nange nenkola ki nengenda bwe natuuka taata nangamba babadde bagamba balala gwe nga basikyaddayo ku lunaku olwasookera ddala wali ogenze oyambadde biki ku ssomero? Twali twambala esaati ezikoma wano nga tolina mpale naye nga olina esaati empanvu kati cotton bagikubanga n'ekitogi naye negenda wansi waliwo abagagga b'oluusi babeeranga ne shorts munda oluusi ne bakuba n'ekikalu naye ffe nzijukira twalina saati zokka kati emyaka 5 eyo bwe bangamba nti taata nangamba zirayo nengamba bwe batompadde fees sigenda kubanga nawulidde bagamba nti abatalina fees kati taata ndowooza nagamba ono omwana kyali mutonyo nandeka kati olwo nentuula nenziramu 66 nentandika P1 kati awo nenkola bulungi awo twali tuwandiika mu nfuufu tetwalina tetutegedde wano ku myaka 5 lwali 65 n'owumula omwaka mulamba nabigaana nagamba waayi bw'oba tompadde fees ate jjukira nti ye taata olwokuba yali musomesa w'ekkanisa nga sente ntono ye alina engeri gy'akolagana ne ba headmaster kati niwe gamba omwana gende nze nja kuyiiya ndeete sente mpolampola kati nze bwe nawulira nga bagamba batalina fees nendowooza nti bagamba nze nina okuzitwala kati oli bwe yalaba nga mbigaaniddemu nagamba ndowooza kamuleke era nemanga okuva mu buto mwaka gumu mpaka myaka 6 kati okwasigalangawo ng'okola ki? Nga tuli awo tuzanya eby'abaana eby'abato nalina mu muganda wange padde nahabwe nga musinzako just a few years kugamba nga tukolaganye nga tuzanya ye tanaba kugenda mu ssomero nange nagenze nenkomawo kati oluusi nga batutuma muleete amazzi muleete enku bwe tutyo nga tukola omwaka ne gugwawo nentandika P1 1966 abaana b'omubuulizi taata yalina ku budde bwammwe oba maama twabeeranga naye nnyo naye taata nga obuvunaanyizibwa bwamutwalanga nnyo nga tumulabako katono kubanga alina okulambula abakristaayo ajja kujjako ye ajja kiro ku makya naye sandizi zetwasinganga okwagala kubanga awo yabeeranga mu kanisa netuvaayo netubeera nekyemisana ate abakristaayo bo ne bajja okumulaba so si ye okugenda okubalaba so sandizi was our best. Abaana baba reverend n'ababuulizi asina abaana wabula awakaawa mmwe awakaawa abo ba reverend n'ababuulizi emmere etera okubenzi abakristaayo be baleeta ebiseera bye baleeteranga ne bamuzeeyi batuleeteranga baleetanga biki? Baleetanga lumonde ne baleeta obumonde obuzungu ne baleeta fe tugayita amashaza simanyi mu Luganda baba bagayita ki peas kawo baleeta ebintu bingi era waliwo ekiseera kye twali tugenda kusula njala nga tetulina mmere kati maama n'agamba baana bange tusabe Katonda tuwe emmere kati twali tumalize tunaatera okuteekawo amina nga tuwulira omuntu akonkona abeeno naye ne tutamwakula kubanga twali kati bwe twamala okuteekawo amina ne tukubula amaaso ng'omuntu yeetise lumonde banange ninga Katonda awuliriddewo essaawa ezo bigamba ekintu ekyo kyanyongera nnyo okumanya nti Katonda awulira Saara. Otandika okusoma mu mwaka gwa 1966 natandika mu essomero balitanga Rwene Primary School okuboda ne Rwanda
kati awo nemalawo omwaka gumu taata nebamukyusa nengenda mu ssomero ddala P2 Buhara, P3 nengendera Rukole primary, awo ne stabilizing awo P3 P4 P5 nga taata kyakora awo. Kati awo bwe yagenda eka gye batuzaala nasanga nga baganda be ettaka baalitunze, kati natandika okuyiya engeri gy'anoonya ettaka eddala, kwe kuwulira nti ekinkizi which is now Kanungu nti waliyo ettaka likyaliyo nti oyinza okugulayo ettaka. Kati netugulayo ettaka, taata natusengula 71 netugenda e Kanungu, awo nenoonya eddala essomero eddala erya P6. Kati then P7 ate ne bamukyusa ne bamugyayo gye yali, ate nengenda nemaliririza bayitayo Kihi Primary School. Engeri eno gye wagendangamu mu masomero ngiyite nako okutala mu masomero, kati watuukanga gyogenza mu ssomero epya nga obitegeera bulungi oba ziyite levels zalinga zanjawulo? Ndowooza singa tebyali byakukyusakyusa ndowooza nandibadde mugezi nnyo, kubanga jjukira awo buli bw'otandika bipya, abaana otandika bapya, baticho otandika bapya. Ate nze bankubanga nnyo bambi olw'okuba nti nali mpandisa kono, ow'okubala nakuba, ow'oluzungu nakuba, nga baagala nkyuse. It was a difficult time for me. In fact, one of the miracles zendaba nti Katonda yampa kwe kutava mu ssomero, kubanga okukuba kwali kw'amaanyi. Tebaleka kunkubanga okutuusa nga ntuuse mu P6. Oba nebyo wali okola wali tobitegeera? Nali mbitegeera kubanga singa nali mpandika nga ngenda bwe nti awo ndowooza bandinkubye ne bagamba nti tujja kubisoma, naye I was writing like others. Naye ndowooza olw'okuba nti kali kyegamba nti abakozesa kono balaga nti tebabakuziza bulungi. That's what ate jjukira nti ne mu theology tulinamu ekigambo kiga nti Jesus is seated at the right hand of God. Era mu Matayo ne bagamba nti ku nkomerero alireeta alikunganya abantu abakoze bulungi baligenda ku ddyo, abakoze bubi ne bagenda ku kono. Kati ndowooza abantu nga balaba kono naye nze nga it's my hand, nsambisa mupiira nsambisa kono, golokipa nkwata bulungi ku kono, byonna nga kuwandiisa kono. Kati ne bankuba bo nga balowooza nti nganye. Era eyo experience enjigiriza nnyo nti mu Buganda tulinamu ekigambo okugaana n'okulemwa. Abantu tutera nnyo okubimikisinga nnyo, naye eyo experience yanjigiriza nti twawule, kubanga oyinza kugenda kulambula omulwadde nakugamba nfumbira akammere, bw'okatuusa banemye bw'otuuka omulwadde wange aganye okulya emmere, naye aganye oba alemeddwa. Kati nze nange abantu bo balowooza nti nganye okukyusa empisa nti kundemerwa, kubanga singa nali wakukyusa emigo gye bankuba. Ate jjukira nva ku ssomero nkaaba, maama naye aninze n'omuggo. Ogwaki? Anti naye ayagala ndemu okuliisa kono. Kati bwe tusabira emmere, amiina, nteekamu omukono, ajayo omukono, nakuba. Kati awo nenkaaba nengenda kwewaka. Ng'osula olwo tolidde. Kati ennaku zino mpulira nnyo abantu ne Bukedde mutandise okutuleetera ku bigambo bya abuse. Kati ngenze nkitegeera, by the way, ekyo nakyo kyali abuse, kuba bankuba nnyo, nga kono yankuba, nga bagamba ya mustaboni. Bwe wasoma primary oba ekiseera kya primary, buze ekibojjukira bwe walina ng'oli mwana muto? Obuze si bungi, naye nayagalanga nnyo okusamba kapiira nga ebiseera by'okusoma njagala kapiira. So ekyo nkijjukira nti oluusi nadisobeyinga nga abantu olw'okuba nze njagala okubeera mu mupiira. Taata nekimuwiisa bubi kuba yali ayagala nnyo nsome, naye olw'okuba nti ebintu byange nali mbikola bulungi, nga sisuka mu baana 5,
nzini ngasifayo ngojeko tato kumuyigirako bo kumwagalako okuba omuweereza wa Mukama biki ebirala byomanyi ku muzeeyi nga ddala wabyemwegombako muzeeyi yali mukakamu nnyo ne bwamuprovoking otya nga alwawo nnyo okugamba nti nkukube oba ki bwera bwolaba muzeeyi ng'akuta omuggo okukukuba manya nti ogenze wala kati ekirala kyemwagalako transparency yakwatanga ebiseera ebyo bafunanga sente omusaala gwali nusu 15 kati bwamala okuzikwata n'atuyita n'agamba esente zizino ze bampadde ne maama nga waali n'abaana n'agamba kale muzigabanye ng'olaba 15 shilling n'asooka n'agamba nze naalusaze mumanyi musooke mujjawo ez'amata kati bw'ojjawo ez'amata n'olaba nga ziweddewo kati awo ne tutandika okuvolunteeringa nze temumpa nja kutambuzawo ebigere era nga ntuse ne mu siniya waliwo nasomera siniya Makobole high school okuva ekihiihe ewaffe okugenda erukungiri waliwo kilomita 5 naye nazitambulanga n'ebigere nga taata amaze okutulaga sente ziweddewo kakati onoomugamba nti zijewa naye mugamba kale oba ziweddewo nze kantambule nenteeka kesi yange ne mufarasi nengenda ndowooza nga Katonda ntraininga later on in life to face hardship ate n'ogimanyira kati muzeeyi namwagala nnyo ku kintu ekyo kubanga ngali transparent omulimu ogwo gwe walabanga naawe teguliimu ssente ki ekyakusikiriza nti ate nange gye mba nkwata etali yadde kumpi 10 ndowooza calling yeba calling kubanga calling eyo ekusika ne bwoba nga toyagala kubanga nasooka kugidojinga my first degree is not in theology my first degree is in education nasooka okuba omusomesa nsomesa nemba ne deputy headmaster naye calling eyo kyesikunyumiza mu life yange okusooka we nalina emyaka 2 baga nti nalwala nnyo maama yange nti nalwala nnyo things like smallpox ebirogologo byali bingi nnyo nendwala ne bagamba alina okuntwala mu ddwaliro side z'ebwama kati yarantwala n'asanga nga engine boat emaze okugenda n'afuna akawala kalina ak'emyaka nga 12 kalina enkasi n'akegayire nantwala kwa akawala ne kagamba tujja kukutwala eno boat erinamu ekituli weight bwe nayo increasinga namwegayirira akawala ne kakiriza era bwe baali batambula okutuuka nga wali amazzi ne gatandika okuyingira kati bwe gayingira maama n'agezaako okugajjamu n'engalo kati mugiyita engozi ife tugiyita ngozi simanyi strap nesumulukuka n'engwa mu nnyanja I drowned kati maama nagamba omwana wange babuze agenze kati ennyanja ekuleeta emirundi 2 egwokusatu tekuza naye yandaba ku gwokubiri nanzijayo kati nanzijamu amazzi nakola ki naye akawala nako ne kabasitedde ne batuuka naye bwe natuuka eri nendwala bankoba empiso 3 bwe bangamba 300 tumulamu katono program Omuntu abantu ku Bukedde TV 1 katudde